DNA yo buli muntu ajeetaaga omutima ne gukubwatuka omulundi gumu etyo. Nabya abasajja bagakatamana nga wakamukuba obote. Bamukebere. Omuntu yenna asobola DNA agikole. Nebamukira ddala. Ebizibu by'abakazi nga bingi. Bizibu ki? Bizibu ki byagambe bitubonyabonya olunaku lwaleero? Banaye n'osindika omwana atali wa musajja. Ne munabakazi abamubeerabira. Ani nannyini lubuto. Tebakikulimbanga. Folaba abakazi omukazi asobola okugamba nti olubuto kaaluggyemu. Kasuku. Kati waakyabeera alusigaza. Baka naawe. Leero olunaku lwe lumu. Nenkera naye baka n'omulala. Omwezi ne guggwako naye bakayo n'omulala. Omwezi ne guggwako ng'ali lubuto nga tamanyi kumu abasatu lwani. Tekisoboka. Nga mwenna abanoonya mu mbeera y'emu nga te ye yasabirira. Singa Kasuku yeekyanga n'akola DNA. Singa ne Mutyaba ne yeekyanga ne bakola DNA at least ku basatu abo ne mmanya ni taata w'omwana. Kati atunamu n'agaa Kasuku y'ayinamu n'agira ng'amukusiba. Abakazi bibatabukako. Ebintu by'abakazi si byangu. Kyavola nagambye omuntu yeetaaga tube. Bogenda ku DNA government etetteeka bogenda ku DNA ng'omwana si wuwo nga tebaakugamba omukazi mubbe essasi. Ate essasi ly'omukuba tomukuba essasi lyakufa. Olw'ebintu ebimu bye bakola. Olwalina ennamba y'abakazi ekendeerera ddala. Ne muleeta ekyo? Yes. Waliwo ebintu ebimu by'okola. Tusonyiireyo. Kati Zubeida waliwo ebintu ebimu by'okola omuntu n'omukola ekintu n'abeerawo nga mawube n'abonaabona famire ye n'ebonaabona naye ng'ali awo ali akankana bukankanyi nga buli amulabako kyakulabirako. Abasiraamu kye baakola bakwokya ejjinja mu shariyalo si kyekyo bwenzi ejjinja ne likwata n'olyoka omanya so kati awo we tuli naye nkyalimu ekikangabwa ky'NTV kino bambi wala nijjukira naye buli anti yatugambye kati buli media house kitegeeza bajja eno bagenda otandika kukolera ku kyagambye eno bajja tutuukako nga bakotte lumbuye omusajja yagambye bw'ayagala lumbuye naye kimanyi nno asobola okuba ng'asaagawo n'aleeta lumbuye anti okulaga nti abalina atera weereza kafaananyi ka basement naye annange ate ne waffe bajja anytime. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shibara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Gulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda musenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki nekimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku executive media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts. Kumandi gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga birimu. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako bayibiri namatuvu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live ofuyingira emitwalo 10 yeepya emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene olw'ebiri namatuvu yasinga mu kye bayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Yairini Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nava muwerekeddeko Fogo Kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana by'Escoba bimadulo kiwoza sente zewaweereza ku ssimu z'abaddemu ekicupuli ky'etaano weereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. The Short&Byg shop. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The Short&Byg show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back with dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the RealTime show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Ekiddako kwe executive meeting. Mama lera abantu nga bangi. Uwa wano. Simaana nabo bakola kantu. Uwa.
mwataddewo hoteri. Wano gwe gundi wano we wali wano 15 years. Jebaleko. Oyo mukulu wange oyo. Family yonna bagimazeeyo. Muto wange. Omukazi. Omulenzi. Masavu. Wacho muyita masavu naawe. Anti omanye wamwe muna muli banene. Atona mukyala we. Nedda. Mukwano temuli omwana oyo temumuli mumukola. Kati bazze kukola. Mwana muto bambi tebamukola. Muzze kukola. Niko weekuuma abantu abakulu bookya. Ono ye Nicholas. Oye Nicholas muganda wange. Bambi. Tebakulya Niko. Neki kyewamwe kyabaayo. Okubeera ki? Nga bwenna muyiika buyisi buti. Abulako kaleeda. Owaye wooli. Sooka onkwatiremukko wano. Omulabye. Oyo bamuyita Kusamu. Kusamu asanze wali. N'akubuuzaako. Vimba gyavimba. Kusamu yafuna ssente. Omuntu buli lw'ofuna ssente. Kusamu eri etya. Emwegezaamu. Essaawa eno gyawulira nti omugenzi yali ayagala nnyo ensi ye. Essaawa yonna. So, but it's okay. Obulamu bwa kiseera. You can bang whoever you want. Kati wabalese out. Nedda bakola wano. Bagenda mu outdoor, bagenda mu film. Ne muganda wakola wano. Akola ku ride now. Awe banene ba ride now. Baga nti abanene ba ride now bajje. Kati family eyo neri wano. Abanene mu size. Family eyo yonna amakulu bamalayo. Waliwo oyo yekka. Ate ani omulala. Kati bali babiri. Boka kuba nga ne bbula ze. Nedda. Lekerawo ebyekisa. Bbula nno luli ku lw'omukaaga. Namusanga wali nga munyiivu. Ng'anyiigidde ki? Namubuuza bbula kiki. Nagamba oyo abadde atandise ebyekisiro. Nze nga njagala kuvaawo. Ne mugaa togenda. Olwaki olwokuba namwanjulayo? Ne mwegayirira bwegayiriza mugaa bbula togenda beerawo. Naye nagamba akoowa. Wallahi namusanga awo nga bbula anyiize. Oba wamwanjula otya? Namwanjulayo nga mukulu wange. Aye kati ekyamusanyusa. Naye ate ye mukulu wange nze simanyi lwaki anyiiga be yagambye abazze. My big brother. Ebbanga ly'omwanjulidde abantu bamumanyi. Takyayagala mwanjula yanjulayo. Ayagala n'abapya abajja. Balowooze is a random guy. Kati anti awo yandibadde ate awo olaba kati. Yo omukisa kati gwomanyi bamutyaba be banfunyemu. Gwomayo Nye mutyaba waguze nga tembya n'otayogera bwe nkuyitako. Mutyaba. Bwe naakusanga ne nkuyitako. Mbadde nsaba mutyaba muleke. Muweemu obudde. Engatto mpya muganda wange. Mutyaba yafuna ssente. Mpya naye sikansubire si kikyupuli. Origino. Yagijewa. Ezo gundi oyo Nike. Oyo Nike wawa. Ezo Nike Air. Kansubire si bye bino Nike byeri wansi mu nabuga. Senga teyayulika dda. Ajambalidde bbanga. Si kyengambye banayita omumanyiira naawe ndeka. Ani agayiti nombi wamaze ekyo kyenjogedde. Ekyo si kyengambye. Olabye mbeera n'omuntu nga talina mmizi. Mr. Mutyaba yasaze n'akaviiri eno mu sayidi. Naye kati zino enviiri y'oli omuvubuka eyajja okusalira obwerere tumulange. Wano. Yoyo. Namulaba ku Saturday. Ngaze. Bw'okyaliko. Yali azze kusala. Naye mumulanga. Naye Mutyaba omusajja oyo mumukamudde nnyo bannaaye. Naye ye mumulanga abafunamu. Kati nno yajja salanze. Naye nze gwe yajja osala tansalangayo wadde n'olundi n'ogu. Atesitingire ku Mutyaba. Naye bambi Mutyaba akyusizza endabikayo n'envizo zifuuse za bbulaaka. Omwami oyo y'ani oyo? Kato Baba. Naye erinnya alikyuse waba anaakola. Kato Baba ayinza obutavaayo bulungi. Nange ekyo siraba anaakola ssente. Tagenda kukola. Naye mufuneyo olunaku Mutyaba omukolereyo akantu ak'enjawulo. Akyatambula n'eri mashini gye yajja nayo. Ayina n'obubugumya ttawulo aba nabo. Bambi gundi ye y'amaanyi. Y'amaanyi. Anti kati ennaku zino ensi awo wezze. Kati agenda menyawo Neri. Ekintu kya Neri kinene nnyo. Neri yatambula na mmotoka. Obukwafu bwakyo. Neri mulogo. Kyetaagisa. Neri Baba, big up on yourself. Neri Baba is the biggest Baba in this country. Yes, but wamugoba. Ati nga nezina enviiri yazinsala. Ati nemmala nenga nenzijjako ne ziddamu ne zikula. Katola nti zaakomawo. Naye wazze obuswiriri wano. Wa. Wano. Obuswiriri kyeki. Like nti otandise okulaga nti ogenderedde.
Jeno muhozi yagambye mbo sigala na walaji yebireeta ekiwalaata. Pozi yeta kirina. Akirina yagambye nti ye kyakimuleetera sigala na walaji. Wabulande ko omusajja saamwogerako. Ebyo byabadde weeyisa maama. Sisita naye birabika kati nga bisoosi by'omuntu. Kati fe bwe twali eri mugondi ko jazz with jajja. Kati fe baatuzaala. Takakasa. Mulina okulaga obuwandiike nti baabazaala. Ayinza okunkwata n'agamba I've got my step brother. DNA yo buli muntu agyetaaga. Omutima ne gukubwatuka omulundi gumu etyo. Nabya abasajja baga katamana nga wakamukuba obote. Bamukebere. Omuntu yenna asobola DNA agikole. Okitegera kye mugamba. Walukadde atenda DNA. Naye nti yafuna emirembe. Yafuna emirembe. Kati amanyi nti yalekerawo oweerera abaana abatali. Goma y'okutobera n'obonaabonera abaana abatali babo. Kati mu nsi akimanyi nti ayinamu abaana bameka? 7, 10. Yasigazaako 7. Ye wa 7. Ani? Gundi Walukagga. Ayina abaana 7. Samona wa 10. DNA ebe yakkiriza. Obulamu busigala bugenda maaso Zubeda. Samona yasigaza 10. Ukosita 2. Kasita yasigazaako 10. Kati akimanyi tewali agenda kayanira bintu bye. Naye yali aweeredde abaana. Awe wava firimu. Naye abakazi. Naye abakazi abamu beerabira. Ani nannyini lubuto. Tebakikulimbanga. Folaba abakazi oli omukazi asobola okugamba nti olubuto kaaluggyemu. Kasuku. Kati wakyabeera alusigaza. Baka naawe. Leero olunaku lwe lumu. Nenkera neebaka n'omulala. Omwezi ne guggwako neebakayo n'omulala. Omwezi ne guggwako ng'ali lubuto nga tamanyi kumu abasatu lwani. Tekisoboka. Nga mwenna abanoonya mu mbeera y'emu nga ye yasabirira. Singa Kasuku yekyanga n'akola DNA. Singa ne Mutyaba ne yekyanga ne bakola DNA at least kuba basatu abo ne mmanya ni taata w'omwana. Kati atunatunamu n'agaa Kasuku y'ayinamu n'agira ng'amukusiba. Abakazi bibatabukako. Ebintu by'abakazi si byabo. Bitabukira ddala. Ebizibu by'abakazi nga bingi. Bizibu ki? Bizibu ki byagambe bitubonyabonya olunaku lwa leero? Banaye n'osindika omwana atali wa musajja. Naye aba mwana. Kyavula nagambye omuntu yeetaaga tube. Bw'ogenda ku gavumenti etetteeka bw'ogenda ku DNA ng'omwana si wuwo nga tebaakugamba omukazi mubbe essasi. Tube. Ye. Ate essasi ly'omukuba tomukuba essasi lyakufa. Olw'ebintu ebimu bye bakola. Olwanyina ennamba y'abakazi ekendeerera ddala. Ne muleeta ekyo? Yes. Waliwo ebintu ebimu by'okola. Mutusonyiireyo. Kati olwa Zubeda waliwo ebintu ebimu by'okola omuntu n'omukola ekintu n'abeerawo nga mawube n'abonaabona famire ye n'ebonaabona naye. Ng'ali awo ali akankana bukankanyi. Nga buli amulabako kyakulabirako. Abasiraamu kye baakola bakwokya ejjinja mu shariyalo. Si kyekyo? Bwenzi. Ejjinja lye likwata n'olyoka omanya. Omubbi ne bamutemako omukono. Asinga yali ekola wa? Singa tewakyali mubbi. Abakazi kiki? Onabadde kimugamba. Mbadde nywedde amajaani. Bw'oganya oba ki? Anti bempunzise benti nenganyweramu. Anti oba ki ng'oganyira? Amajaani ago amangi bagamba oba ojjamu lubuto. Nze nina lubuto kirwe neno. Oyoza omusajja wammwe ensigo. Amajaani gooza ensigo. Layire factor ni zino test. Semanengeni. Wakijjawo ekyo. Nze I do research. Olwo mukulu ngwako. Nayoza. Mina y'amajaani. Ndagaana. Mina y'amajaani agooza semanengeni. Njagala nno nagatandika. Otandika otunda ejjaani eryoza amade. Eryoza semanengeni. Nga ngamba. So omusajja aludde nga toyoza nsigo. Kiveeko. Jangu ku Zubeda Health Services. Naye ati Zubeda n'okolera ano Zubeda Health Services. Nyinza ofuna bakasitoma. Temukyatya mpalana nkulaba. Nfuna bakasitoma. Wakati awe mpalana by'oba oyingiddemu. Talina mudaala.
Egwoboge na gukola. Makindi. Yeba ne. Maso ga koti. Eyo space y'abantu. Waberanga wadagala. Abantu bachatu gundi yagulawo bajjo. Mama Mwajuma bajjo yagulawo awo. Uwe. Yagulawo ne wamulema n'aguzaawo n'omwami wa ene bale eri wane nankola ye bajjo batya? Supremacy. Era waliwo twaliwo nga tugenda okukima shalom ku kooti twatukeerawo okunywa chai omukyala ali awo era walugave n'abitunyumiza naga bajjo yali landiroodi mubi ayasama malagako naye bambi ono omupya aliwo ne mbuzo omupya yani naga ono mwami wa Supremacy sajja munene baati naye ayogera naffe bulungi atukwata bulungi talina buzibu kati omwami wa Supremacy takkirizaawo batunda ddagala ganda simanyi naye nabasibawo amaduuka kati awe machi nera neruli bali mu maduuka naye nga ga midaala mama Mwajuma nalwadda eyali yasala akawalaata bano yakyaliyo simanyi akyaliyo kubukedde yagenda mbukulima baatulanga mu nsiko n'agamba kati ndi wano ngenda batemera mirandira kana akadagala abojjajjange yali tabaagala nati yalabalanga bali kibi baliko ebyo bintu bitakwatagana naye kati abatundera eddagala bonna baddoba wa nalwadda yalagawa yabeeranga ku TV okwo ng'asazeeko enviiri n'alyoka atambula ensiko n'agimalayo nebukedde yatukwata bukedde yatuyinako nga muba mwakakola muti nga balanga Mwajuma nalwadda kati ze TV bbiri zemmanyi WBS ne bukedde ze TV ze nalaba ng'omuntu atuula ku TV okuva ku makya mpaka lwaggulo ng'alaba TV okitegedde ng'ali ku TV alaba okuva ku makya paka lwaggulo naye bukedde yatuyinako wano we babeera ne gundi sima ina kapatiiti inaaka ne ina wali omaze osamba akaggi wali okyagatta siina we nali ngattira nali mwana muto ng'ambirabira waka wa maama emboozi yo n'emmeeya ssebo twagiraba emboozi yange n'emmeeya wali muntu mukulu ng'embeera tennabata anti wandabakawo nakunyumizaako nga ntuuse naye wanyumya story ya anko be yakwana neŋŋamba njagala naddemu ankwane saamatiira bulungi kati nkuze nentegeera naye abadde agenda manju n'abireka tumutunuulidde noono n'amuteekako amaaso ate ffe tukikoze ng'abantu abakulu ne tubireka ne tudda ku byaffe omusiru ono n'asigala ng'amaaso gonna gatadde ku mukazi teri kinyigiriza mukazi nga kubanga oyingira emmanju abasajja ne bakutunuulira alabika ali ku yintaani wano naye ayina ebbina bannayolwaki omukazi w'ebbina aba asaba yintaani gwe Profesa emboozi zino yazingobya Profesa boosi waffe wano bireke mulinawo profesa tulina Profesa boosi waffe emboozi eyo gireke profesa ki komaawo njagala okwebaza omwami wa omukyalo oli omweru ow'amabina omumanyi omwami we ali mu byennyanja bampadde filet walabiko ku fish filet ono akola wano fish filet ekyennyanja nakifunye bulijjo bbaawo akola mu byennyanja musajja mugagga nnyo ng'ebyennyanja bino ebikalu yampadde ebikalu kino ekisiikeko oba kino ekikaze obukazza waliwo ekikaze nga kisalemu wakati nga bakyanjuluzza ne muteeka mu kinyeebwa babiteeka mu kinyeebwa kiba kikambwe nnyo mu kinyeebwa kati bakubadde kya supu gwe tewalidde nakulya saakiridde natuukidde wa sisita wange n'okiwa sisita ne mga sisita nemga nfumba ekyennyanja kino tukirye bambi yakuwadde ekyennyanja lwaki nenfuna yankubidde esazza eyo omanyi nze nina ekizibu mba n'ebintu wentuukira wembireka era kati omukyala era nabyo mmanyi obireka wengenze amanyi okunkubirakubiirako halo kati leero oli otyo olinayo kyofunye nemwa sina kyennaafuna amanyi otambula osolooza amanyi ntambula ngaba si kugaba gwe kenyini otambula osolooza mukama wange ssebo ekyennyanja nakifunye era omukyala sirina kyemmubanja naye naku zino ndudde omulaba era omukyala kireke bwe tuba tunasigala nga tutudde wano
agamba teeka gazi. Amateeka agabatuletedde mangi. Kiki ekyatuuseewo. Abantu baagala okufuna ku mirembe mu kifo kino. Abantu wano wayonjo bannaaye. Balongoosa awo. Abaana abayonja. Beetaaga okuwaayo ekirabo. Pozi owaaye erinnya lyo gwani? Ani? Juma. Juma. Thank you very much. Thank you very much. Naye luli yali atandise embeera nakatandika sho n'ayera emabega wano. Ne muteeka ku warning. Emiyembe gikyagwa. Ono ye Beni. Wakyagamba ye Juma. Gwe Beni gwe Juma. Oba ye gwe Juma Beni. Walokoka wasalamula. Agambe yasalamula. Wasalamula ki? Musiraamu. Kyakugamba yasiramuka. Andi musoga abasoga bagamba yasalamula. Ffe tugamba yasiramuka. Wabasibe kiri? Ebintu muleka nnyo bikyusa bannaaye mujja twetera obuzibu. Mbadde muyise musalamala. Mutyabaleka kukola kimwana obadde omanyi bamukomola. Ate omukomola kuno okwabagundu. Okwabagisu. Nesimanyi no season yakomola bagisu. Yegwe abagisu bakakomola. Guno omwaka abagisu bakomola. Guno omwaka babakomola. Kati guno bagenda basala. Embalu. Basala embalu guno omwaka. Okomola n'okusala embalu bye bimu. Just fe tukiwesezza bubi. Ne bo babasala nti bawulira. Yes. Naye baba ndozo. Bamujjako ekikutanga awulira. Obusungu obubeera awo. Anti obusungu ate ngene abaana abawala bwe bamulagako. Kati naakugwako nga gwe gwasookeddeko. Era bagamba abagiswa abo si bangu. Bye bagamba he shattered it. Abagiswa abo bagasi bangu era bw'okusanga omugiswa alina low sperm count. Naawe yasamira muri. Kati genda. Omulangira, omulabye. Kusa mulangira. Mulangira Kalema. Kusa gwe Kalema gwe oli mulangira. Anti Kalema babira balangira. Wedira tochikola. Tochigeza. Bakwadde omulimu kusamu. Sawa ezo ze nagambye. Gwe kusamu edira mpologoma babalangira. Mulangira. Mulangira ebyaddala. Bana ava mu lubiri. Yes. Kati akajanja kali kwoyo. Aina mu ssente. Anta abalangira tebatera kukola. Abalangira fenaku zino bakola. Abanaku zino bakola. Abasajja bakambwe. Abasajja bakambwe tebaagalira ddala bimanye ebyo. Kati bagenda ne bakola. Bagenda ne bacapa. Buli anti nga balina bba mu mbiri. Katonda atusaasidde. Mugamu. Ndowooza okirabye. So kati awo we tuli. Naye nkyalimu ekikangabwa ky'NTV kino. Bambi. Wala. Nijjukira. Naye buli anti yatugambye kati. Buli media house. Kitegeeza bajja eno. Bagenda tandika kukolera ku kyagambye. Eno bajja tutuukako nga bakotte lumbuye. Omusajja yagambye bw'ayagala lumbuye. Naye kimanyi nasobola okuba ng'asaagawo n'aleeta lumbuye. Anti okulaga nti abalina atera weereza kafaananyi ka basement. Naye bannange ate ne waffe bajja anytime. Olwo olunaku lujja kuba lukambwe. Naye okimanyi kati era bano bankyaza boogera ku byabufuzi. Kati ssaawa eno buli yali agamba nti Bobby mutiitiizi simayaali. Akirabyeko. Omanyi nti kati ssaawa eno abantu bamira ebigambo. Omusajja yali mutuufu. Naye Ssemujjunganda ng'ayogera. Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mu kibuga wano Makka gye nazze okutendereza Katonda ate n'okwesabira n'okusabira ensi yaffe. Makka wano kituleetayo tusaba nnyo naddala obulamu bwe tugenda okuwangala nga tuvudde ku nsi kubanga olwo bwalubeerera buno bw'oku nsi bwa kiseera. Buli omu ajjukira ekiseera bagenda omuteeka mu basement ya Katonda ng'oliye kati nga tiri yagenda gisubwa. Ne bw'obeera kuno ku nsi ng'olina basement ng'ozitwalamu abantu naawe bagenda kutwala mu ya Katonda. Ate Katonda takwesa na maanyi ng'akunona. Ajja kusangaawo nga n'abakumi b'emmundu abakuuma oli nabo abayiteko akutwale. Olwo nga bwe kali akajanja k'abantu bagende ku ntaana yo bakube emizinga bagende nti bakuziise n'ekitiibwa bakuteeke mu basement yo.
ensonga ezigenda maaso mu nsi yaffe zikabya amaziga. Natunuulidde omukulembeze w'eggwanga ng'aweereza obubaka obwozaayoza mukyala we okuweza emyaka 78 n'okumusabira okussuuka obulungi. Ekyo kya buntu era nange mwegattako okusabira maama okussuuka ate n'okumuyozaayoza okuweza emyaka 78. Naye ssebo mukama waffe ow'emyaka 78 nga guli wa 82 munaataamuza mutya eggwanga ly'abantu erisingamu abantu abato mu nsi yonna nga mumukutte buggo ate nga mutandise n'okufuna endwadde ez'obukulu kubanga nga owulira Abaganda bebaga nti kakulu asomba. Mukyalawo taliiwo n'omugonnomolako obwa Minister of Education. Mu Uganda tulina abaana 10,000,000 abali mu primary ne 2,000,000 abali mu secondary n'abali mu matendekero aga waggulu abakunukiriza emitwalo nga 3. Tulina abantu obukadde nga 13 abali mu kusoma. Beebo Minister of Education obuvunaanyizibwa bw'alina. Honorable Kataha mbadde ne mu Parliament emyaka 15. Ate n'olunaku lunafuluma Makerere mu January 1999 naye lwe baamuwa eddiguli ekyenjawulo nti ye yayita mu Kamoli okuyingira university. Ffe twakola bibuuzo ne tubiyita. N'olwekyo kya buntu okumusaasira n'okumusabira obulamu obulungi. Naye muwe ekitiibwa abaana b'abannammwe. Bwe mubadde bwa mukisa nti abamu mubasindika mu magye temufaayo bagenda ku dduyiro nga bambala uniform nga mubawaranka. Naye abantu abalala basigadde mu Uganda obusente bwabwe butono kibasindisa abaana basome ebyobukugu. Abaana babeere bulungi ne basobole n'okuyamba bakadde baabwe. Si buli omu agenda kukwata mundu bamuweranka bamuzimbire ne basement gy'anaatwala abantu. Tuyinza kuddira mukyalawo ow'emyaka 78 yennyini ng'omuntu alina n'okuwummulako n'oga nti kati oyo gw'olonze kuba minisitule. Simanyi babasawo be bakiri mu recommendingira ne baga nti obulwadde bumuluma akati muwe appointment nga therapy kubanga oyo ina kubanga kati oteekateeka kumuyamba naye awummule ku bbanga lyaweereza limala. Kakati ekyo kijjako ensi yaffe egyogeddwa okusinga ensi ezitulinaanye. Gw'osiba mukama waffe gwe president n'olonda mukyalawo Minister of Education. Mu Uganda muli ministry ziri 4 ezisinga obukulu zisinga n'okutwala ssente nnyingi ey'ebyobulamu n'education. Ezo 3 mu bajeti eno zikunuukiriza kuweza trillioni 10. Zivuganya ndowooza na byanguudo byebijja okuba ne trillioni 13 n'ebya defense muwateeka mutabani wo. Obulamu bw'abantu abo bonna kyova olaba IMF mu ripooti gyesembayo okufulumya egamba nti abaana bali mu masomero olwaleero their productivity level tegenda kusuka 39%. Mu nsi productivity level y'abantu abasomye eri 50%. That's the average. Abamu zisuka nawo. Abayuganda bagenda kusuka 39. Mu bantu bonna abalina amaanyi n'okufumitiriza n'obudde wagenza okulaba nga mukyalawo yateeka okubeera minisita w'ebyenjigiriza. Mukyalawo minisita w'ebyenjigiriza gwokulira eggwanga, mutabani yakulira amagye, muganda Busale yakulira ebyokugagawaza abantu, kati mwalese ne balamu bammwe ne bawala bammwe. Pulize eggwanga ly'abandamu muliweemu ekitiibwa. Mutabani we byakola teriiyo muntu ku nsi ayinza naye nalabyo nga naye omuwana n'ogamba alina passion. So passion ye yakutwala abantu mu basement n'abasibirayo n'abakuba n'abakozesa dduyiro ne babeera nga tebassa. Kati eyo ye passion bw'otyo bwamuyigiriza. Ate twewale nnyo ebintu bye tukola nga abaana batulaba. Bw'okula obulamu bwonna nga violence kuba Mwami Museveni oyagala nnyo violence. Kyovola ne wali okola thesis yo ng'osoma dissertation e Tanzania wakola ku bya violence ebya Fanon. Kati n'abaana bayigiriza violence n'abazzukulu balowooleza mu violence. Abantu abalala batendeka abaana baabwe mu ICT, batendeka abaana baabwe mu kubeera ba medical doctors. Mwabamu mubatendeka kutta bantu ku mmundu. Omutabani wamala n'osindika n'omuzzukulu ndowooza ne be munaazaala mubasindika kuba mulowooza nti violence kyekikulu ennyo. Mutabani we ebikolobero byakola ku nsi kijja kutuuka ekiseera ayinza obutabisasulira naye omuntu omu ajja bisasulira. So n'olwekyo nga ndi wano Makka nsaba neesabira ng'omuntu ate nga siinaamu kutya na kumu kubanga Katonda talinayo gw'atagenda kutwala. Ssemujja ate yayogerera wano. Aliwa? Ali Saudi. Ebola baggalawo yayitawa.
Ne mama ija yagende weddeko yakola umra. Bangama mbuya. Munaye yagira naga let me face the exit. N'amanya nti kijja. N'amanya nti kijja. Mubala balukwago. Engeri gye bakwata mu lukwago. Abakola programs ebyobufuzi kati. Balina okubeera nga bali beekengera. Anti kati ate jeno yalina kyakola. Ye tafako ye agoberera nnyo eri principle. Don't shoot the messenger. Akwata nannyini message. Takwata yakyaziza. Akwata nannyini message. Eyajogedde ye mwennyini. Nange. Kati abantu tebakyalina bye baddukira. Tuli ku bunkenke ffenna. Nalaba bba w'amatembe ng'alagirira nti bayingidde bagenze straight mu master bedroom. Naye baagitegedde batya mu nnyumba ennamba. Babeera bagiraba master bedroom. Babeera babimanyi. Ennaku kati babeera nga bamanyi ennyumba yo. Babeera bagimanyi. Nga tajjangawo. Era bw'oba olina omukozi. Kati gwe oli ku buzibu. Bw'oba olina omukozi. Kaba kaweddemu. Naye kankireke naye amagulu ako. Kati gwe kikola nnyo omwana oyo bbina lye. Siterya ndibadde bbina naye bbina wamulabye bbina. Omwana ayina ebbina ayina ebbeere. N'akawatobe kati okitegedde. Naye amagulu Zubeda anyiize. Yeetaaga amagulu agawanirira ebbina eryo. Kyoga kati awo agudde wansi. Ganti ebbina lye lijja ommenya amagulu. Okiwulidde? Neza mune siwala na muntu yenna alina kabina. Siwooza. Nabavaako kwe nategeera nti mulimu busa. Busa. Empale zange zajja oba tezajja? Wangamba ebintu biri mu kkubo bijja. Empale zajja oba tezajja? Oyinuse n'okyogera. Omanyi badde oyogera nenzijukira walyeko ettaki. Badde ngenda kubuuza ogenda ddi ettaki. Nenzijukira walye ettaki ku birthday yo. Nzirayo mu Gw'ekkumi. Kati empale zange onoozireeta oba toozireete? Empale zo nja zireeta. Anti ekizibu ky'olina kati oyambala jiini ya lasitiika. Naalongo yagenze. Naalongo yagenze. Era Naalongo yatugenda tukola akantu. Ali eri azuŋŋana. Ogenda mutuuliramu. Naalongo. Naalongo yakola show ng'ejjudde. Wagendayo ku show ye? Twatula ku ntebe yo. Gye nasasula eyange. Yesebo. Ate muneegwe wali eri ng'ozunga. Nali mbalala. Omanyi twagenda paka embalala. Nabalaba mwali mukola ki? Program agikolera mu room. Twagikolera mu hall. Nawe kali yakufaananiramu nga room. Nze nalaba room. Kali no twafunye offer wano. Nabaddewo. Kati mwasazeewo ki? Anti kati chairman yabawa. I&M Bank egenda tuwa card ng'eriko I&M Bank prepaid card. 1 million. Ogimanyi? I&M Bank ya bbulu. multi prepaid card. Multi ya blue ne ya black. Ya black. Multi prepaid card yo ejirako bakuterako sente in different currencies. Kati bw'obeera nayo for example. Mu kifo ky'ogenda Turkey oswiping a card batandike nti bazizza mu dola. Ogiswipingira mu sente z'e Turkey. Okitegedde? Bw'ogiswipinga booti obeera mu sente za Turkey zennyini. Bw'ogenda e Bungereza mu pound. Sente eziriko. Kati bagenda zibawera muki? Mu shillings kuba tuli wano. Tewaliwo naye nze ate nina kaadi yange gye bampa. Eya multi prepaid card. Eriko nayo sente. Kati ogenda kuba na bbiri. Batadde ku eri gy'olina. Bagenda kuteeka kuno. Bampa eyange endala. Kati Serena mugenda ddi? So I&M Bank yatuwaddeeyo buli omu ng'eriko miliyoni emu. Naliwo. Bajja zimpanzi bawe. Baagaana. Jegenzi yagaana. Anti butamanya who is the boss. Kasitotegeera in charge yaani ebintu byanguwa. Kati basobola okunnoonya nga siriiwo. Anti kati byewe buzibu. Omuntu bamwe sente zammwe mumukubire nga takwata. Nze bali bakwaddeko sente zange nodda mu bibyo goyinza nogenda mu bbala olina sente z'omuntu tomanyi bizibu omuntu byalina. Omuntu bamugambe Kasuku muwaddeyo 5 go. Otandise ogakubidde ne budget ti ku 10 gajja kwa gamaze ekizibu. Kasuku omukubira ali mu bbaala. Buli omu bamuwe sente jangu mu bbaala osanga. Nedda mukwano. Lwaki oba otambuza omuntu? So ne batuwaayo ne 3 nights at the Kampala Serena.
At the Kampala Arena. Pozi tugendeyo night. Naku 3 zonna ogenda zeebakamu omwo. Ngenda zeebakamu. Weekend ejja. Weekend eno ndi Bungereza bane kano kankayiseewo. Weekend eno ndi Bungereza. Wali ogenda July atandika ku Lwokusatu ye 1st July. Ku Lwokusatu leero 29. Ku Lwokusatu yegenda kwera omwezi gwakatandika. Ngenda genda omwezi nga gwakatandika. Ogenda laba World Cup. World Cup ali America. Saagala okibuzeebuze. World Cup ali America. Ngenda nga waliyo show nga 4. Ati ogenda genda nga lumu. Nina genda nga 2. Ekiro. Nena n'abashoba nkwate bulungi. Lwaki? Nina okulaba Formula 1. Yani Formula 1. Bino ebimotoka. Obumotoka. Banaye abantu abali e Bungereza ng'osobola okunfunira tiketi ya Formula 1 nyambo ogimpe. Nyambo oli blazawo. Anti bagenza okukeberako ku website nga balaga nti siiti zaaweddeyo. Naye ne bonfunira eri waggulu ngende ndabeko ku Max Verstappen yagenda ogiwangula. Kati bavuga ebimotoka madama nyiri akatundu. Obumotoka Formula 1 race cars. Ngabola emotoka z'empaka zino. Banaye nono naye agenda kumbonyabonya. Formula 1 sibe bino sasulira abaana ne babizannya. Bannange abantu abali e Bungereza oba kale around the world ng'omanye engeri gy'oyinza okunfunira mu ticket ennyingiza kankubire sister nga akufunire Formula 1 bablaza bo balabika tebayina Formula 1 egenda kubeera ku Silverstone e Bungereza. Mama ng'omanyi nnyo nga gwabeerayo. Anti nali mpisewukawo ku Silverstone. Bw'oba ogenda ku Oxford oyita ku Silverstone awo ne bandagawo waawo omotoka we bubeera kati njagala kugendayo. Kitegeeza togenda laba mupiira. Anti bali mu off season. Anti kati Bungereza ali bwati. Weekend eno ngenda beerayo. So waliyo ekivvulu UG Fest. Ngende ndabe simembuli abayimbi abayitirivu. Ngende ndabe eri bagundi ko bali bagendera bafeeyi. Baba maye. Ati mbuuza. CM yeyo sho. Ndowooza waliko basuna Ben. Yeriko basuna Ben. Ngari kusuna Ben. Yes. Bafeeyi ko bali bagenda ne Caroline Maka. Caroline Maka agenda. Ndowooza tebamuwa. Ojja mubuuza. Then tufuutuke yawo tukomewo nga 18 oddeyo ngenda Germany. Waliyo Miss Uganda Germany. The host. Miss Uganda Germany. Yes, Miss Uganda Germany. Tuina abana Uganda abawere Germany. Je bali abawera. Miss Uganda Germany. Ku Bakalulu. Ewa. Germany. Nga bakabba batya. Neoza aliwo batabbira bululu mu nsi. Kati Miss Uganda Germany abana Uganda bawera abana alonda. Abana Uganda bawera. Germany ino kubanga. Oba bagenda londe samu n'abazungu. Ino kubanga Germany yo neweza abana Uganda emitwalo nga 5 oba n'akakadde. Bajja kulonda abo bangi. Kawera. Yes. Kati bwove Germany day wa papa. Njagala kati obuzibu bwe nnina njagala kula bemba sifunye Formula 1 ya wano. Ebungereza. Ogenda bayi Germany. Kati ate nga 19 waliyo Belgian Grand Prix. Yani. Belgium. Obumotoka obwo bwennyini Formula 1 bugenda Belgium. Naye kati obuzibu bwe nnina okuva Germany. Okugwa Belgium. Nga nasuze mu ndongo bwe buzibu kati bwenkyayina. Kyakivola njagala banfunire wano ku gundi. Ku Silverstone ngende ndabe ey'Ebungereza. Yeah. Checho. How are you, Dodo? What's them no salaweti? What's them detox, eh? Yazemu mulaba. You're looking good. Oh, wow. Wawinchi. Wawinchi. Tata wana. Bad black yanganye. Bad black yangambye. Mfana munga bossi wano. Nangambe no size to by the way ne mchalange yangano kola ebyo ebintu. Ati gwe kyenda yangamba tambula mbo tambuzi. Ensingo yote nnabulira.
Wenaabuliramu awo tewali atagenda kukuga nti kendeeza. Ne kati wano wooli. We mbadde okukuga. Ne oyo alina wa detox gwe yali yampa naye wa malala. Naye gwe wa detox w'oyo akola. Omugagga w'ono wa detox. Si lwaki abantu bali kweri empiso y'ani? Monjaro. Ng'olina detox oyo. Ante nze ate munaye detox we omusajja namugamba ampe ebintu yagaana. Ku bwereere. Ate ku bwereere nze mumanyi nti okumpa eby'obwereere. Kati lwaki tawa bantu nga tebagenda kugula? Alabika okuba alina oda nnyingi. Yeeraga ki? Omugagga taba muntu. Kati neera naawe oli ku detox. Ne kendeeza. Just tea. Ne hips kasita zikyaliko. Kati hips kweziri ne bbina lyo kweriri. Ne kati unemployment ogiraba otya? Hey, Bambi, Doda, I didn't think about you. Bikubuzaako Dodo. Bambi. Ali unemployed. Ne gundi. Nani? Oh, no. Bule. Ne mama, Bule Endowoozayo yagala motoka butuzi. Hey, ali unemployed. Ono w'oluzungu. Ani? Gwe wali okola naye nga oyokola mu Luganda. Faiza. Si Faiza. Mulondo ne Faiza baavaayo. Baali baavaayo. Oba bakitegeerako. Tebakitegeerako baavaayo. Mulondo ne Faiza alina okuba ba state agent. Nedda tokikola. Kibeeke. Lwaki baategeera lwaki beegoba bo baagamba katugende mu bizinesi zaffe endala naye. Baawummula obuweereza. Faiza ajja ku Kasuku live. Kola ki? Agenda kuba akola ku Kasuku live. Omuwadde omulimu. Sikye ngambye, but she's going to be a panelist. Neera mukwana bamukozi wa Kasuku live. Panelist ku Kasuku live. Yes, era bwe tuba tuyita abakozi ba Kasuku live. Ne Faiza katuba tumuyita. Oh, Faiza. Ne tugamba abakozi ba Kasuku live. Kyana ekyo ki Faiza. Bambi obweru bwe bwonna agenda buteeka mu kantu. Kati saawe n'akantu ke katamba tewalaba Ndawusi. Ndawusi yansanza onangamba banne mukikola muti abantu nga banvuma nnyo nabakozi eki. Naganze kubajjukiza obukulu balowooza simumanyi. Ne mugaba mukwano kwatiriramu okedde. Bajja bakyetegereza bwetegereza. Ati nonnaawo gwe akyakubuulira ebyo. Tannakakusaba. Akantu. Tannampeereza. Essaawa yonna kkubira. Ate alina kati nze kuba ndowooza omulaba eno Mr. Call ye yesterday. Alo? Hey. Sinaawo gwe ngenda kukwata nca jangu. Ne mugamba mukama wange Ndawuseyo si ye mmanya y'enkoko. Nti mukwano yenze. Sibeeraawo nga ndi kireerese sirina byakukola. Tulina okuba ne program. Kati Ndawusi ye kabuvubuka teyamuvaamu. Lwaki? Eddoboozi nga teryagenda. Anti lyadolosensi. Kyogere kuba tugamba nga nti mwadolo. Eddoboozi lyadolosensi. Neze mwadolo nga saazimba ddoboozi. Ngati kati gweka wabuuka kyova otutawaanya. Kati wali kabyali olina okukola mwadolo byebiri wano. Wayitawo nokkirira paka eno kati otandise kati ate bye wali olina okukola mwadolo wali muntu mukulu ng'okola bya kikulu kati eno wazzeeyo mwadolo otutawaanya butawaanya okola bukozi bya kisiru bambi obedde ate sina kulowoozaako Dodo wange kati egyo emirundi emeka kati ate kuno bagobye ku TV ne ku radio. Naye olabye okuyiiya akantu kati singa oli aido. Naye baabasazeeko disijjo okogeddewo. Nakiriza unemployment si nnyangu. Nakiriza reality yazze. Bambi. Njukira Kasuku yatugamba nti no yasooka n'awunga mukku. Kati wawunze. Jangu tukuwe emirimu. Gwe, the other time when they closed that store waliwo. Yawulira mboozi zammwe nga muwoza muwunze. Kati wabaga nti bagadde omuwulira mutya? Nze nange saaliwo twali tumaze okukola bajja sanga 7. Ati ngambo bagyoli yonna. N'owulira nti gy'okolera bagaddewo. Twasooka lowooza byasaaga. Batuga nti bagaddewo ffenna gye twali tulinnya piki tugendewo tulabe tupakase. Tugenda otutuukawo nga bagaddewo. Bambi.
Kale bannangira baddodo ba. Kati abantu bagenda fumbiranga wa. Kuku bajita atya shoyo. Bajita tufumbe. Nti kati oddawa. Enayega ekibuuzo kiri valid oddawa. Oddawa. Togamba kirabika. Mukantu era mwobadde. Mukantu mwobadde. Just gamba ogenda kongeramu basiriya. Bino byobadde ojja n'ogamba kankoleyo kati bigenda kyuka mogenda kuba okolera ddala. Ojabala Zubeda, do you have a minute? Nga tokyasoonoka ebyo byosoonoka. Ng'ojja olaba akedde. Olaba akedde. Saazi zino 3 ali wano. Iye. Kati lwaki okedde? Ate omanyi akantu kaddodo kakolebwa ku 12 emwezi olw'eggulu. Tuba tunyuka ne mutyaba nanga alino taati okuŋŋamba ngenda kukola ku ddodo. Ye alowooza simanyi. Ngenda kuyaya. Ngeno oyo omwana nno tolowooza nti nno takolakola wantu wangi. Omwana mutyaba nze musanze bifo bingi ng'akolakola. Ayina emirimu mingi nnyo. Mutyaba ye agatta ssente oba azikolamu ki? Simanyi. Kuba munoonya n'ozitunda nga amusasula. Bina amusasula. Go even Bina baby ali ku kyennaku zino. How are you been? Bina namulabye ng'ali ne mami. Mami ki? Nyamutoro. Nena gwo musinga obukulu wacho mu. Bana musinga obukulu. Musika Nyamutoro obukulu. Jajjawo yagamba ati nalina emyaka emeka nga tumaliriza osoma. Nyamutoro. Onsibasibako emyaka. Isn't she like 30? Nze nembeera mu my 40s. You're in your 40s. Mweyogeza. Goli mu yo. Oli wa 85. Mama singa sinyumya ne babbina. Mubeere bulungi mweraba bannange. Sijja sobola. Na baby anyiga mango. Sijja basobola. Mubeerewo bwegenda mu maaso ogambe singa okola otya. Singa nyumya ne babbina balebeka jingo. Jako. Rebecca Jingo yandabula lulijjako. Gwe Rebecca Jingo bayina gundi bato. Ne titi. Ogenda wagirani. Bonna nga ntuba ndoza kangene bambi ku Rebecca. Nze ndi wa titi. Mwenna nalaba Rebecca nazaala wange. Yazaalani. Anko. Anko ino Luganda ku Rebecca Jingo. Just nti omwana muwanvu mama mumpi. Nekisoboka ne wange kya happening. Executive Media. Focus, innovate, succeed.